Munywe wale mtanswaza Abalogo abatwagalisa banange bakwano bange mwena abagenda ku vacation abali mu Europe, Finland, Switzerland, Sweden, London, German, okuva wano mu Netherlands, Groningen, Dordrecht, mwena Rotterdam my city, Amsterdam, bana mwena tubeyo ngenda kuzomwezi 16 wali kutabani woods ekabusu nga tuwagira abannaffe abatuwagira abambozi mukati tugende tunyumirwe tulabagane twewe contacts tweyige abava mu America fenna abali kucheyo fenna banaye tubeyo nange Farida mwenye nja kubaayo ne Fusion Restaurant tulabagane guiding waka nomsalo muneno dana Mibale kunzeli Munywe. Bino biramu bya mami mibale kunkuliza nakuba bulungi era ng'oli bulungi nga tolina kamogo konna. Mami ne dadi mibale nnyo okunzalira n'okunkuliza. Banaye omukolo gawe gutuuka ku nkomerero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo okujja, mbaagala nnyo, mwebale kubeera basanyufu, nebaza nnyo ba service providers baffe abafudde omukolo very colourful, nebaza nnyo chairperson wange Madam Sheila Tinalongo. You're chairperson. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kujja, mwebale kutakuswaza. Chairperson, mwebale ne banange all the disputes. Omukyalo yakibadde behind ne committee eno yonna gye mulaba beebale nnyo beebalire ddala. N'ensembayo nga nebaza obulungi. Mwami wange webale mutanswaza abantu nga bayogera ebigambo webale mutanswaza webale kubeera mwami mugumu kati abalogo abatatwagaliza bagende beewata mwebale nnyo mpadde obuwagizi bwonna Munywe University Victoria bwonna Rotarians mbalabe wano all my friends abewayise bwonna ba foundation yange team Dr. Cool, thank you so much for having me. Nalongo mwebale nnyo yebalire ddala omwami wange nja kukwebaza ebbanga lyonna njakukwagala njakusabira njakulabirira I'll treat you like a king. Tweyanzege kubanga omukulu yalina okusala keeke ne mwanyina naye suubira nti anagisala nga tebannamuwa nkoko ye. Kamange nsaba oyitewo kabuye Hassan nawe jangu mugende obawe enkoko yammwe awo kakasa mujja mukkiriza okusala keeke. Ndati bw'obeera gwe nga maama akuweddwa ku ssaawa nga zino ku nkoko n'edduwa ya maama olwalako ki? Ku nkoko n'edduwa ya maama byombi mbitwala kati ng'ekyo edduwa ya maama ejja kuggwa tatakiriza edduwa ya maama eggwa byonna naye sinjogeza ddi
nje tukuse maaso go yoteekenteke wano werekereraawo inga katomo sebo kama ajakram sebo kusaba osooke okomewo emabega eno omuko omukwasa enkoko kati omwana we jangomanya ayinza obutagwa mwannyoko sebo wamadi kalumba mukodo bino mukwate okuwuyo mukwano gw'abaana gumumenye emenye kakati ekyapa ekiba kyappeeyo enjogeza enyibwaku babeera mu maaso era kino ekyayiro nkiwadde RDC kakati katusembere tulire ebigambo by'omuko nezimutambuze kyuka wali awali omugaggawo okola akatundu ako akwasa enkoko jikwate bulungi akira mayinza okukuba ku maapu ya Madagasi tegalina pampa saba muko owenkokere muko nanga kusaba muko okkirize muko ompe manya kwa Obutwa-Kuluthum abeere mukyala wange olubeerera era nkusuubiza mulemu yanagiwaayo gadagita batulire ku bigambo by'omuko ye Oko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nko nebaza Allah jalla wa ala Naam. akkiriza ensonga zino ne zitambula mu bwerufu, mu mazima, mu musana era n'abeera nga zibalase okuba nti nno zitambudde bulungi. Saba omuko ebigambo ebyange si bingi naye nga bino mbikusibirira. Hagati Dr. Kuluthum bwe twakula naye okuva mu buto yali dadisika omwana oyo gwolaba nga mulamuzi okuva mu buto samugumiikirize okulamula insha Allah mujja kutambula bulungi. Tweyanziza nnyo tweyanze musaba Allah abateeka omukisa mu buli kintu kyonna. kakati mukonko w'amagezi etwale mu disitulikiti y'ewakiso ekimanya mpaka mu ttamu Lindako omukoba gwongere batukikowadde ekitwaliro ddala kale mu katundu ako gakawedde yeddeki katusabe omuko afune wawumuza enkoko ate agende asale keeke ne mwannyina tatakiriza nga mukagenda omwana omulenzi ono atuukeko mu maaso ga ddadi asembere naye abeeko ekirabo kyamuwa gwe muko genda ofune mwannyako mugende ku keeke omwaka masikiri ako taata omwana mulenzi aze mu maaso go ng'asiima byonna ebikoleddwa era akuwa briefcase eyo terekemu ebyapa byo n'ebiwandiiko byo byonna bisikeko omukono okusookera nga twebaza Allah jalla jalaaluhu atusobosezza okuŋŋaana wano olwaleero ne tuweesa omukolo guno ekitiibwa era tusaba Allah jalla jalaaluhu buli muntu yenna akadde kawaddeyo Allah amuwe bwe kisinga okubeera ekirungi Allahumma amin. Omukolo guno gubadde gwa byafaayo era nga neebaza mukodomi wange Alhaji Akram gumisiriza injiniya olw'okusuubiza n'atuukiriza. Nja kusaba batambudde naye mukubireko mu ngalo ez'amaanyi.
nebaza naddala ttiimu gyatambudde nayo ebyaddala mubadde basanyufu nnyo. Bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu naye batunuulidde nennoonya omusiiwuufu n'ambula. Saba Allah jalla jalaaluhu ekyengere kyakibongere. Allahumma amin. Nyongera okusaba Allah tabaraka wa taala abafumba babiri mukwano gwange mukodomi wange Alhaji Injiniya Akram Gubisiriza wamu ne hajjati we Dr. Kuluthum, Allah yongere okubagabirira okumanya n'okutegeera. Allah jalla jalaaluhu wakuwaako ekintu ekimu kye bayita kumanya n'akuma okutegeera oba oli mukadde akazibu ennyo. Nensaba Allah tabaraka wa taala abeere ng'abongera okumanya ate abongere n'okutegeera. Allahumma amin. Nyongera okutegeeza abantu mwenna abakuŋŋaanye wano kyekintu kye bayita bufumbo tekiina lupapula nti we bakiwandiika buli omu lwalina okugoberera. Ako njagala tukategeere bulungi naddala baganda baffe abali ku social media platforms. Oyinza okubeera ng'obufumbo bwo obulamu bw'obutambulizaamu bwakuwangaalira mu bifo ebya ghetto. Oli ayinza okuba nga obufumbo bwabutambuliza ku nnyonyi, omulala ng'obulamu bwe obufumbo bwe abutambuliza ku social media, omulala ng'obufumbo bwe abutambuza mu mbeera gy'asinga okwagala. Leka kulowooza nti gwe engeri gy'otambuzaamu obufumbo bwo gy'oyagala n'abalala babutambuzeemu. Era mu bintu byesikkiriziganya nabyo be bantu ababuulirira abafumbo nti kola wooti ne wooti. Basebo ne bannyabo teriyo omuntu alina experience mu bufumbo. Experience gy'oyina bwe bufumbo bw'olimu ne mukyalawo. Wabula eyange ne mukyala wange Nabanja Kuluthum togirina. Ate ne yagumisiriza Akram experience ye ne mukyala we tewali agirina. Kati kweleka kubeera eyo gy'osibuse n'otandika okujajinga obufumbo bw'abantu ng'olinga ogamba nti wabaga olupapula buli omu alina kutunula okwo atambuze obufumbo bwe. Buli omu alina ekikwate kye yakwata mu bufumbo. Saba Allah jalla jalaaluhu abantu tubalekere embeera gye baagalamu okutambuza obufumbo bwabwe basobole okutambula obulungi. Ekimu ku biddirira ebisembayo okukubiriza mukodomi wange okwongera okuwa famire y'ekitiibwa. Abantu abo bonna obalabye, maama waffe tumulabye, wamu ne balamu baffe tubalabye, ne bakodomi baffe tubalabye. Wallahi ova kujja nga toli nabo twali kulabye ng'otaddeko simayiro naye ng'omutima okaaba bukaabi. Tewaliwo nsonga yonna eyinza kwawukanya ku famire yo. Era akubiriza buli muntu yenna ali wano, buli Allah jalla jalaaluhu wakuwanga baraka, akuwadde omulimu, akuwadde ekyengera, tunuuliranga nnyo famire yo nga tonnatunuulira muntu mulala. Nabbi wa Allah ayitibwa Musa alayhi salatu wassalamu yawangala mu mbeera ng'ali musajja ananaagira. Yali omuliro ng'awangalira mu lubiri lwa Firawuna. Ne Allah jalla jalaaluhu yamutuma abeere ng'akoowoola Firawuna ategeere Allah. Yamugamba rabbi shrah li sadri, Allah wange nkusaba onyanjuluze ekifuba kyange, wayassir li amri, n'omulimu gw'ontubyeko ogunyanguyirize, wahlul uqdatan min lisaani, n'ekifundiko ekiri ku lulimi lwange okiggyeko, yafqahu qawli, byenjogera bisobole okutegeerekeka, waj'al li waziran min ahli, ate mu bantu bange onfuniremu agenda okubeera omusigire wange oba omumyuka wange. N'abeera specific mu bantu bonna be yali awangala nabo, yalinamu mikwano gye abaali boogera obulungi, naye yagamba nti waj'al li waziran min ahli, nfuniraayo omusigire okuva mu bantu bange, Haruna akhi, Haruna ono muganda wange gw'oba ofuula omumyuka gwange. Wallahi Allah agenda olaba nga nabbi Musa akubira muganda we paasi naye afuuka ennabbi. Qaala Allah agamba kad utiitu su'laka ya Musa,
Musa kyonsabye nkikkiriza era nabbi Haruna n'afuuka nabbi olwa application eyaweebwayo ewa Allah ng'eweebwayo muganda we ayitibwa Musa alayhi salaam. Tewabangawo embeera ekutaataaganya n'olowooza nti waliyo ekinene ekisinga famireyo. Obubaka obwo bugenda eri abafumbo bombiriri, eri omwami n'omukyala. Kwano wange family hope mulabyekwawo atambudde ne hajji we. Kano kabeera akabonero abasajja tunoonya abakyala abalabika obulungi. Buli oba n'omukyala alabika obulungi tosobola tambula naye mu bantu. Era manyi bulungi nti mukoddomi wange hajjati we gw'ayina buli wanaaba alagajja kwagala kutambula naye. N'otambula n'omukyala wasa omukyala oluusi omwagaddeko obugagga bwe nga feesa atunula nga waayagala agenda okuseka ng'alinga akaaba obukaabi. Allah akugamba n'omutulako nga yakasuuka n'ogamba nti hajjati gwe nawasa ono nawasa tabbu nawasa mpologoma. Allah n'akuvaamu ng'obadde totegedde nti ateebase n'omugwako ng'ayasame bulungi ayayuuya oyinza okudduka emisire n'ogamba nti empologoma ayingidde dde ennyumba. Abantu abafaanaganako ng'abo toyinza tambula naye ku mukolo. Tusaba Allah jalla jalaaluhu abatannafumbirwa abali wano Allah abeerenga abawa ababeezi abalungi. Allahumma amin. Saba Allah jalla jalaaluhu ebigambo byonna byenjogedde atuteeke mu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, abawuliriza ebigambo ate ne tugoberera obulungi obuli mu bigambo ebyo. Mukwano gwange shehe wange Shomaru Bosa sebo nsanyusa okulaba. Omukwano gwange tutambuza naye obuwalimu ate we mulabyeko nempulira essanyu. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهلا الا ما جعلته